jatata wange mu mboozi zo full figure ojjo omwogerako omunyiga mu biboozi byo kubanga omuwalana wali olowooza naawe jeno muwooza agenda kuyita akuwa ekifo. They don't want to work with you. Gonaba wakubira. My dad was there nga forming a party. The patriotic league. General muwooza akubira tata wange direct they talk. Olutalo lubaluse wowulira bino full figure mugobe wajjo bulijjo yeeyagala nga yeemiyimira ku bannayuganda abagamba ye presidential advisor era tagambwako abadde n'obuyinza ng'oyinza okulowooza nti yakulira amakomera g'eggwanga Uganda nga buli muntu amwogeddeko amusiba nga buli muntu amugambako amugamba nze ndi presidential advisor wa Museveni ntuuka direct nja kusiba tewali ajja kujjayo. Abadde ayitiridde okuvuma abantu ng'abalinnya ku mitwe ng'akozesa obuyinza bw'alina nga presidential advisor. Ekyatuuka bannayuganda okwebuuza nti presidential advisor aliwo okumanyira buli muntu, aliwo okulinnya abantu ku mitwe. Ye baasinziira ku ky'okulonda oyo okubeera advisor wa pulezidenti. Butuufu buli muntu kyamulema okutegeera. Wowulirira bino ebigambo bibadde bisusse ku social media. Ndowooza ne bekikwatako ne batunulamu ne balaba nga ono talina kyabagattako. Ekisooka obuyigirize bwe butono. Bagenze okulaba nga kyokka ekimugwanira kumugoba ku mulimo gw'abaddeko. N'olw'ensonga eyo omulimu gwasigazza gwe gwa Soroti Media. Naye ate teweerabira nti Soroti Media nayo era abali mu buyinza be bagivunaanyizibwako be bannannyiniyo. Kubanga bangi bamanyi nti ya Pastor Bujingo naye oli mukozi bukozi akolera Muhoozi. Kitegeeza bwe baba bakugobye nga bakweyambudde ne ku TV oyinza obutasigaza mulimu lwa nsonga emu ekikugobezza Kuwemula. Bakooyo obuwemu ne balaba nga ate bannayuganda bafuukidde akayinja mu ngatto nga kye balina okukusasulamu kuwummuza kubanga bagezaako okulwana okutereeza ekifaananyi kyabwe naye ate gwe oyongera kinnyika mu ttaka. Tutambula ne Haji Setuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zinga zino. Haji Setuba omusomi w'edduwa omusanga ku ssimu nnamba 0703 31 39 25. Bw'omukubirako mubuulire ensonga yo ajja kuba akuyambira ddala. You a prostitute. That's where you belong. Fulufika oli malaya gy'ogwana era gy'oliba mirembe na mirembe. Newe watuuka ku ntebe nnene okutula n'abalangira. You went back to prostitution. Newe baka ku simpoke novaayo notandikoko. Omwana simpoke ayinza okuwaayiriza. Omwana wa simpoke leta DNA results. Ngato ziraga ngansi. Leta court judgment. Mboli advisor waawo. Erinnya ly'omwe eriri mu badvisor. Oyine motoka ya government. Badvisor tatanga ine motoka ya government. N'abasirikale ayina. Mboli advisor. Otambulira mu nowankadde. Mboli advisor. Werimbireyo nawe mu batakumanyi. Osiba okubira wana abantu amasimu. Bane mu nnyambi teri akyakuyamba. Bonna wabavuma. Ate kasita wavumye ono minister. Bali omunsi. Mu bantu full figure bwe wandimanyidde bali omunsi mu jemu. That man has handled more than 3 ministries. Kakamanyiroko ojobulira abantu ebyokola. You belong to the streets. You are illiterate tewasoma. Toyina mpisa. Ngani ayinza okugwe gwatamanyi na tata wa mwana gwe. Omwana wakamugaba mbasajja bana. Kwata omwana omutwale wa simpoke toddamu kutwasamira. Rotten as you are. Wagambye nti twazanya akabadi ne tata wange nti tugende ewa genocide. Full figure wakalaba genocide Mirundi emeka. Mpaye ekifaananyi ng'oli ne genocide in recent times. Let me tell you magoti. Guno omwezi gugenda kuba tegunaggwako ojja kundaba eggulu. Wali otutekewa genocide gwe. Omanye Mirundi gye nyenze eyo gwe. Omanye assignment ze nnina okuva gy'ali. Do I report to you gwe fulumazi fuluminyo? Bwe twagenda wali gwe twagenda ewaje oliza twakagenda omulundi gumu. Kati nno guno nga tegunaggwako this month before it ends.
you are going to ebifananyi ojja biraba otegere nti ze siri levozo fe general atwabidde komo bayimbi twagende wa general sale sigumu sebiri data wange ne general sale beera bidadda mu nsiko fuluminio let me tell you fe tuli ba ku street kuva mu nsiko nakwata milioni 3 nazituwa yali azikuwaddeko full figure wagendera mu yololo gw'abayimbi fe bakwata sente ne bazituwa emilioni ebyo 3 kwaliko ezizo kisenika amanyo kiringa amazi kijja kinkomba mu matako gwe gokomba mu matako omumanyi fuluminio neguno omwezi nzirayo netwegalira mu nyumba walabeko gwe ku genosale ne mwegalira mu nyumba omanyi bye twayogera gwe kugamba totya gwe masikini gwe fuluminio toyina kyoli ayinze nja kusanga nkukube nja kusanga nkukube fulumazi nja kukuba nzituddamu kumanyira wasigala ku solo tine bali basenko boge mbutuza nyobadi twetaaga okuzanya nyobadi okulaba genero tunolira embizi eno embwenu toyina kyoli wano wavuma kusasira n'ofukamira ne weetonda omala okuvuma abantu n'odduka mama fiina babano banvuma owakula entalo n'omala n'okuba amasi banzira banvuma ku luno tewali gy'ogenda kuloopa gwe kyalira kuvuma bantu nze neetaaga okuzanya obubadde nza okulaba jjeno nze ndi adapted sani we mbwe motoka mbwe hamu ye yajingulira hamu muganda wange byampadde obimanyi nze hamu mubuuza nfukamidde is my brother I respect them ne yasin kaguli musayi gwange nze bw'okwata ku hamu seetaaga na kunkubira simu nkwambalirawo because it's my family kuza fe tugenze wa hamu tusaba appointment ojanyine mbwe batuwa amaduka baagatuwa obulogo bweye mindi gyofuuwa full figure ojonfuuyirako emindi gyewafuuyiranga isima wano watabuliranga ku isima nga tomwagala nenga isima talina kyeyakola nogende wajjeno nalweiso n'omwogerako ebigambo buli wamu isima we yali ajjanga setting ogenda oyogerawo ebigambo oyina omutima omubi full figure wano wawulira nti Kasuku afunye ku sente watandika kuvuma Kasuku nenga Kasuku yali yakoze eki bantu botasiima gwe buli full figure buli wawulira nti omuntu yafunye ekintu kikuluma because you are illiterate tomanya ati tuyagala kumanya ati tomanyi wali ofunye omukisa nga President Museveni yakwagadde wali ozeemu mulaba kubanga owemula President Museveni takolagana na buwemu ayina family ayina abaana bayina bazzukulu be bakolako dda report ya intelligence kati full figure kankubulye they made an intelligence report about you ne bagamba president oswaze ekitiibwa ki they made it ndiawo oli mu batamanyi mbuweejingajinga mbuweeferafera kyekyali kikuvumya mukyala Rosemary Seninde okola ku secretariat oba mukyala Dija Namyalo president yamuteekawo national coordinator Rosemary Seninde naye ayina emirimu gye president yajja bayita neki buli wamu full figure yagala oteekewo ennyindo zo ne mu byotamanyi sigala ne musiru munno Senkubuge both of you idiots and that's where you will be ojja kufiira ku solo tingo ofuna emitwalo 3 nze nkyakola programu z'eŋŋambo ebyobugagga byetuddeko gwe bimanyi gwe masiikini gwe malaaya atamanyi na taata wa mwana gwe nawe yasaba mu bantu mboli president's advisor wawa leta appointment letayo full figure leta appointment letayo kwesent oboli advisor bakugoba n'omusirikale yayakuma bamutwala kera okwerimbira ku bantu bakubira minister Babalanda bakwata minister Babalanda kubwa bize bwabera kakwate gwe nebi wugulu mwewadde obutebe geno manyira basayimu sayimo omusingaki full figure sayimo omusingaki oli munno wa UAX osula makindi muzigo
amakago nga tugatulaganga gwe full figure hizo zimba gwe ensi notagiraga. Where is your house? Azimba go walana gamba bawo simple ke akuzimbire nyumba akana kakulya simple kamalo kuli obulungi waliwa akera kubachara gantu omwana wenga siwe leta results za DNA ozirage ensi oboyo omwana goyina siwa simple ke vamu kumusiba abasajja mizimu full figure jeji kutambulirako ogabo oti omwana watali wabe nga tutata omwana wamma yavayo nagati omwana wange tulage kifananyi kya bawo full figure bawo yani uli malaya you a prostitute you are ukindo wala na buli omugwa buli omu ogerako buli omu manyi nze toyina gye wali ontutte kati wali olowooza ojja kulipiremu ke project mama balinga bako okuva jeno Muhoozi bwe yakuwa setoddeyo some n'ozirya n'ogwa ebigezo balina kye bakwagaza gwe kwa bali bagala kuyamba nga bategedde te full figure ekikusumbwa butasoma you are illiterate gwe kenyini we wako bujulizi ti wakuma mu P7 ate oba otya mu government mbusimanya mulekerawo kuvuma abayimbi full figure oli muyimbi oyina nyimba ki twita abayimbi nga nawe ojja sirani swaitani mbwa zaako kyalo kiwununa nga mpuuna malungu twita abayimbi nga nawe ojja kiri ekiyimba kiwakola shurigazunga nyenda gaba kumaze ewaffe mbu nawe oli muyimbi we tubanga twogera ku bayimbi full figure sirika full minio full mazi keep quiet. You are not a musician. Toli muyimbi toli era toliba oli malaya mbo ameri ya nambala yalopye junior mukoti olinga amatako gwa ameri ya nambala njagala ondetede wano summons za koti ameri ya nambala woba mukazi nga full figure bwe yayogedde njagala ameri ya nambala ondetede summons wano tugende mu koti ondabe gwa ameri ya nambala mpulina ko obujulizi wano file number walito yagala oli omusajja wa payini ameri ya nambala walito yagala musajja wa payini nga mwekwana noli omusajja wa payini omugagga n'omwononera amakage mbuwefula mbuokola mu church gwa ameri ya nambala walito kwana musajja abandi n'omwononera n'amakage oyo fuluma zabimanyi ameri ya nambala nkuyinako wino mbukubanga mbonagamba mbu ameri ya nambala teyanyuma yanyuma jondetera Ameria mbalese summons baziletede gwa atasobola kusoma full figure. Can you spell even the word summons? Osochi wandika mu luzungu summons wabisoma mu lulimi ki lwachi Ameria nambala waba yali agenda kutwala mukoti lwachi summons teyazileta wano akigezeeka ndabe gwe mukazi gwa Ameria nambala nze tuddamu okumanyira wabbo omusajja w'abandi nga mwekwanirawo omuloje nakulabye wansi ng'emmotoka yoje kweka nomala okono n'obufumbo bw'omusajja ate kati oli wano mbukuba nagamba mbu wanyuma ku mukolo era wali tunyumye ebyo biwivu bakyabyambala ebyo ebyalayisi ojja nnyini otiisatiisa nze Juni yagenda mu kooti toddamu naawe kumanyira mbu simanya mbu ameri ya nambala yazze wange ajje gwe fulumazi summons azirete wano ekyo kikizi kya ameri ya nambala n'okumanyira kimanyira wakukutanga n'omusajja n'omwononera obufumbo bwe bino ebikazikazi mbo kyekyakigaalo mbo simanya kiri mu Yesu twala eri obwenzi obukujjudde ameri ya nambala ze tuddamu kumanyira nenekuwa ebyo bikazikazi okumanyira ebyo wagenda n'oyambala kiwiivu nekugambako ti tewanyumye wali onyumye ameri ya nambala ku sete zolina wali oyinza okwambala ebyo biwiivu yena afaanana nga mama wakonera kwena nze enjiyita nakugamba ameri ya nambala omukolo gwo gwali mulungi naye tewanyuma mbukatedese mu kooti siranye oleete summons zirete ompe n'essimu y'omulamuzi gwe bw'omala okundopanga ompe essimu ya my lord of justice nga mukubira nga mugaye ekituufu teyanyuma ameri ya nambala oli mubbi w'abasajja obba abasajja babanno wano wabba omusajja ku payini musajja mugagga fairo sigina wano
ate gwa Ameria nambala tontankula mukazi gwe tontankula manyi muloza we muba muno obusete mujja gena nga mumanyira abantu nga mutiisa buli omu nze tamale sogera kintu nga sina wino nze miso nze piso nze aso nze danjogedeko ekintu ky'obulimba nze ngenda okwogera ekintu nga kinako obujulizi Ameria nambala kikazi gwe kiringa empumumpu take me to court ondabe tono walianga omusajja w'abandi ekisajja n'okirya mukazi we wamana abagwamu wamakane gayo noneka Ameria nambala nasasula abamawulire butemubiteekayo obba basajja mukazi gwe nojja noyambala kiwivu kino kiwivu bino ebyaguba kiringa ekive Philippine nze tuddamu kumanyira mukazi gwe n'okunkwana wali onkwana Ameria nambala tonkwanangako mukazi gwe tokwanangako Ameria nambala mboyimba gospel simanya oyimba gospel ki Katonda yali akutumya onkwane maswali kachireke folumazi foluminio ajja ebyo bikazi nze nako okunkwana hano wajja nonkwana Ameria nambala nompita muloji egaluga tewapita muloji egaluga kwe voice notes gwe fulu figa toyingiriranga byotamanyi akakamanyiro ko gwe fuluminio wali wayinza okukwana kitunulanga engege fulufigo ino omusajja alinga enzikiza y'omatako zituddamu kumanyira kitulanga enzikiza y'omatako kifulufiga byebyo nno obuzibu buva ku nsimbi yaffe ey'omwi w'omusolo sente ze tusasula abakulu bano ze batematema ze bagabana ne bw'olaba bigambo bibayitiridde omu agamba nti omu munne bamugobye yagambye waka akyakonko neera akyaggulirwa yafuuka muganzi wa mbuga naye ng'ekimutwalayo ki kugabana nsimbi ya muwi wa musolo bwe biti ebigambo bikyali biwanvu olufigo bayagobeddwa tetumanyi naye ng'era ensonga ebadde musasusa ebaddeewo kuba talina lunaku nalumu yayawabudde pulezidenti era nti amuwabula ku nsonga ki bakyagenda mu maaso bakyayabika ebyabwe tunaabiwulira bw'anaaba yagobeddwa asita akyalina omulimu gwa soloti tetuganye nti naye ate era bennyini abamugobye eri ng'era be bagi owuninga osanga banagira bamulekera ajjeewo anaaliisa omwana we kuba tukimanyi nti muzadde tubunda bamu nze ngenda okwogera ekintu nga kinako evidence nze intelligence